bali mukuba nduna kuogana tebalina solution tebalina kiddako bamanyira kuvuma na kuogana kakati nze binjagala okumala nze kusomesa ayagala ayagala akoleki let me put my role positively bwendifa temunzijukiranga njaga katonda yaka yabantu njagala bajjuka ane beweyogeze njako kuboli mu studio bakoli musajja mukulu tata yangamba tebakuba musajja mukulu na mukazi naye singa kwezi kungeri jo nyiza msinga bali bakuba singa tulwana mu lunako singa twalina myaka nkaga nyiza kuboli nefu ne chikoli singa kwezi nakuba nzo nakuba banga mu muntu omukulu omusamu ekitiibwa bajjo koligeza nunkubolu andi nyizo fune ekyo naye singa sitya bikoli mu naddo kama asobola okutwala andi singa sitya kikoli mu kwezi oli wankwate tayi naye nensi olwali wadosula mu andi nze olumbanga batufe babiri olwali wadosudde mu andi bamponyeza Uganda ekizibu nzolo abantu bensobola okwesiba bombu nenga tufe na babiri nze kwezi kungeri jo nyizamu ajogenda yikuyigize motoke mukono ndekana kujinjukiza nzolo mu mutima kingamba tufe bana Uganda mwenna abagamba tuvuganya government ya Mwami Museveni nga temumanyi muvuganya mu marabudde bagenda kubalimba mubone kumala emyaka emirala 4 era Museveni yaliko Museveni abafuze okumala emyaka ameka agenda bongera emirala ameka n'omulambo gugenda bafuga emirala ameka mpuliriza omulambo gugenda bafuga emirala ameka nze njogera uliza bye nkogamba bihoge gugenda bafuga emirala ameka muhoza bafuga emirala ameka Natasha bafuga emirala ameka embizi zazi bafuga emirala ameka why embizi zibafuga emirala ameka embizi enkoko zibafuga emirala ameka ebyenyanja byarunda mu bigo byatufuga emirala ameka embata zibafuga emirala ameka why ngotanso kunetso kemekerera why nze njogera embuzi zibafuga emirala ameka tuganya okumanya kiki twagala tuvuganyani kati kamba yame basomesa ku history Museveni ngaakyali mwana muto yafuna scholarship n'agenda ebweru n'akola ki nagenda Dar es Salaam nagenda ku University ya Dar es Salaam nasoma ne bamuwaje bwe yatuka ku University ya Dar es Salaam ekyayamba Museveni okushininga bwali buntu bulamu na bukakamu nakola omukwano ku Muzeyi Nyerere yali wa Tanzania yali president wa Tanzania Nyerere nayagala nnyo Museveni Nyerere yakonectinga Museveni ku Obote kanyagamba we Genesis muyige Museveni javudde Nyerere namugamba omwana ono asobola okuyambako era Museveni yali musomi wa mawulire Obote Museveni yali musomi wa mawulire waki nayenga Museveni ngatanda agenda mu ntale ngatanda nakufuna scholarship yayinanga ekirozo ky'okufuga eggwanga lya soka kubeera mukulembeze ku ntale ki secondary school naye teyalaga ambition ze ng'omwana awuliza program eno empisa kintu kikulu obugakamu kintu kikulu obutakozesa emotions kintu njagala oyige ng'omwana awuliza program eno yakusoma ki njagala kuyigiriza Museveni engeri ya influencing bwe yatuuka mu government ya Obote baba kwataga n'Obote ne muwanga n'oyita Ojoko ne baforminga alliance kwa Museveni yalina kimina Foronasa baada ya Nyerere abatuuza kubanga Amini ne Nyerere balina obuzibu Amini yagamba Nyerere singa wali kakazi kalungi nandibadde nkwasa ne kuzalamu omwana Amini yayita fujjo n'agamba Nyerere singa wali kakazi kalungi oli kakazi kalungi nandikuzaddemu ki Muzeyi Nyerere n'akola ki n'anyiiga Obote n'agenda Museveni Obote muwanga beegatta nga bayambiwako Muzeyi Nyerere era Museveni yalwana olutalo 7 mu mmeka awo na ayagala kutambuliza omuntu anafuga eggwanga bwakola ki awo na ayagala kubeera president waki naye Nyerere yamuintroducing Obote bagenze bona baforming alliance bakomyewo balwanyisani Amini bali bameka bali basatu ne okumanya nti Museveni otomuyigirako bamulalu jukira yasanga oyito Joko n'Amini bamuwanga balina akabinja kaabwe kolo engeri gye balina omulabo omwamini beegatta oyito Joko yateka byayagala ku bbali Obote n'ateka byayagala ku bbali muwanga n'ateka byayagala ku bbali ne Museveni baforminga kibayita One Alliance UN Uganda National Liberation Army teyalinga fronti National Liberation Army tebatunulira nti nze nsinga kubanga ebisayo muwanga yali w'amaanyi n'Obote tebatunulira nti Museveni nze nina amagye oyito Joko nze nina amagye muwanga nze nina ki basooka ne baga tusoke tukuba omulabo ono Amini agende olaba ekiro kyawanguza kyayita Museveni paka nikuzimbira story nina we njagala otuuka neyegatta ne boyito Joko niwe yandibadde yali tabagala yalina osooka okuba yuzinga batuuke bafune kibakola ki beegatta bakobe mundu omukombozi mwena bali omubikola ki omukombozi ayingira otegedde amaanyi agali mu kwegatta omuntu obatokola ki bajja bawangula Amini mu 7 mu ki Museveni aleka muwanga n'oyito Joko bateesa ebyabwe kubanga muwanga n'oyito Joko balina amanyi Museveni kaali kaana wadde kaali nabakola ki bagenda mu State House bateekako olulenga ekifaananyi jukira Abaganda bali bakyayo Obote ebikolo byakola ki byabakola batula mu State House baleeta lule nga president nga lulenga puppet kukakanya mitima gy'abaki gy'Abaganda munenga bateekako lule
ngabamala bamukozesa ndozo abantu munabyafuzo ino kuyiga okuyuzinga omuntu bino njigiriza abe wana temuli mustruggle nga temuli muki mustruggle mayigiriza kati byabufuzi kati ali ku program eno njagala ogenda ovemo omuntu owomugaso mu ggwanga sagala okerenga ku internet na ku TikTok okwoggana bwogganya kati ndi mukuzimba ba politician munenga bawalule lulenga bamujjako n'abantu no bekalakasa obadde okimanyi nti Museveni yadumira okuba abantu emigo ku State Square n'olule no waaka awo Museveni n'abamu babatta ojanti Museveni yayita master of values takyogera boogezi yatandika debikulwa bya violence nga tanafuka na president nkulaga nyawe njagala ozimba story olo deputy akubya abantu emigo ku State Square ya Museveni abafudde bakoze eki ekyo kiggwa batuka kubina Museveni batuka kubina Yisa binase yadira kulole binase yadira obadde okimanyi nti Museveni yawamba lule Mengo natwala yata bina Yisa emengo ngoyito banga muwanga no yito joko balonda bagamba muganda ki mutuyinzo teka mu ntebe no mulala ayizo kokanya emitima gyabaki kiriza gana tosobola kufuga Uganda nga tokakanyiza baganda era Museveni yamanya akabanaga kantu atema na abana babajje bavume Buganda kwa Museveni amanya amanyi ga Buganda kuvadda awo nawo tugenda kutuukawo Museveni awamba bina Yisa agenda akaba Museveni onzitira bwerere sina kyonkoze Museveni tonzita Museveni nsonyiwa ondesezo bwana obuto Museveni tonzita kumba amuwamba mutu ne Museveni yamuwamba buwambi ogenda mu State House bina Yisa atuka mu State House bamukubira saluti nagamba chichichi naunga jukira bamulese ya kubanga mulembe ko bamuwanga bawamba nga abantu nga babakola ki nejukira Museveni yali deputy wa Paulo Muwanga simanyi bana iba mekabi yakola ki sagala kwogera nyo Yesu banize mayiti Muwanga yattanya abantu kwa Muwanga yattanga n'abaganda be Muwanga yatto omwana wa Labbi Mulondo yali akulya East African Insurance Muwanga ekikola kyasemba yokola Mulondo yanonyesa Mulondo ne bakwano be bamwegayira bamugamba nti mwana waffe muleke n'abagamba mulese mugende makinde ku military baba wa Musayi na bigoyi Muwanga natta nakazibu yalina akabala we busega bayekera banyure yamanya tabayekera ba Museveni babaddewo ko ne bafuna ebyokunywa Muwanga n'agamba kintu musoke genda labe mwanyoko yamusanga ava mu nvunyo katonda wange ndoza nkula go butemo waliwo okuva ku biseere kati mune bakuterako bina Yisa nenga bina Yisa yera bire nkola ite bamweta kuudisa baganda nti muganda yali mu kiki bina Yisa atoka ku ntebe agambe entebe yoma Museveni yali kabuleta wo mulembe go buti nenga semogere yekyagulanyi yekyagulanyi wo mulembe go buti nga semogere ayina amaanyi sawa zonga bola bani Museveni bwe yamanya nti semogere ayina amaanyi teyalwanyisa semogere yamufula mukwano gwe namugamba muzeeyi tugenda mu kaluba kabbaze ngenda wa semogere teyamulya kikola ki bamala kubba kalu Museveni n'anoonya muzeeyi semogere namugamba akubya akaluba tugenda wa ko semogere nze kibini kyange tekiwa Musayi nga ayagala press conference za mwezi zomubeeramu ayagala mazima naki bwe wava enjogera egamba nti dipi mazima naki naye situation ya Museveni yaliwa yalina empisa yali mukakamu yalina intelligence mu kugenda mu nsikawo Museveni uyandagira nti asobola okuwamba ki yali ya influencing adda government ngajiyingiddemu mukatona mugulu gwa mpuliza ku radio tebakulimba nti osobola okuleta struggle nga to influence government munda tegera nti nfunye African connections tiba president ba East Africa bali nange ate Muzeeyi Nyerere yali atiibwa nyo mu Africa wa namanya nti nfunye external wing emko ne kwata bamitane kati najja na kusensera intelligence yani ya president Obote nkulaga Museveni ngejja wangula njagala abo opposition muyige kyokola ki ekyokola bwajja nasensera government y'Obote bakubako peko sikutesa amasasi Nigeria oyogera televiziyo ate bize njogera ante abantu bawa mageza ate ate zibagambye ze ndi mu byasaga Zindi prime minister wa Uganda ndako mu government y'ekintabuli ngobadde manyi bakuba peko sikutesa amasasi bamutwala ensi ati zeno nefuna bufuzi musiru Maybe to take namu ze basagala balabe kwanza metandika okutegera bayinza okumpa ekya president kasijana nesagala zensagala yaka kwefula zonto nina waki jefula mu Uganda okwangalo ina kuba kutegera ntikati omani nedda sagala bandege ndi musiru yaso na bawa program ya lero bakuba peko sikutesa amasasi agenda ensambya oyito joka afuna intelligence ndi peko sipo muyekera bamukubye eki nensambya peko abayingira bamulijesalinga nga afunya accident lwaki bamulijesalinga nga afunya accident ti Museveni kuli secretary yateka namubambe gaba bamu intelligence Obote kya planning okola oyiga mu kigwa oyiga program peko sikutesa muyingize ensambya nga wakaite dakika 10 oyito joko tayi wa maje ensambya ambulance zensambya zafulumya peko ne bamuduse mulago baduke mulago bamulijesalinga asanga abasajja ba Museveni bali neka bali mu intelligence yani peko samu gamba wanovawo duka bakunonyezawo dda bayiwe emisanvu ku kkubo enakulabye bakwate peko si ompulya bulungi president ogamba
omusajja yali awa Museveni olugambo yayisa we motoka ya Pecos nekola ki negenda oyiga mu kigwa yiga program nti tosobola kuwamba muntu katolina intelligence mu government otegedde bulungi mugenzi Mutebire yali Ronald Mayinja wa government ya Museveni n'Obote batesa ne Museveni bulungi bwe batugenda mu nsiko Mutebire kyekweka kulunako olusemba kigano genda muki naye nkulaga mukulembeze Museveni bwe yagenda nawangula yakomawo nakiwo bagabana kigamba weekweka kino kinali nkola ki teyavuma kivume teyachola ngabo laba Kyagulanyi n'empuuga wale yagamba kati ono Mutebire ndige yabula nagira kinali nkola ki kande bakiwenta ya governor era kyafa kikola ki kubanga singa Museveni yalwana Mutebire teyandibadde ki nende Museveni okuwa Mutebire wa governor kabonero ka bukulembeze bwa kintu kikulu tawalana sibaje soka yo mukulembeze takola ki Museveni ayingira ensiko kakati Museveni mu kuyingira ensiko konye kaka makungu yemusi makungu bagamba nti yajamba batumwine bamukubi eriiso mbadde njerabi yajanja batumwine mayikumbi omusawo w'Obote yajanja eri tumwine okuwona ki namulinyisa n'ennyonyi n'amutwala n'ekintu kyonna kyava ku magezi ga Museveni kubanga tiyakola ntalo n'abantu bali mu gavumenti gyayagala kujjako era Museveni yamanya ti bwenzijjako gavumenti eno ngenda kukola ne bamakumbi era Museveni bwe yava mu nsiko yawa makumbi obwa minisita ye minisita w'ebyobulamu yasooka mu ggwanga bakulimbanga kwezi nti osobola okuwangula gavumenti n'ogoba abantu abali mu system tosobola otegedde bulungi kyekugamba munaye Museveni atuuka mu nsiko nkulaga omugaso gw'abayintalekikyo anoonya abantu kyabategeera Mbabazi amwegattako Mbabazi yali asaka sente bweru siwe kikusugala external Mbabazi naye aliwo external ki omulimu gwa Kahindo Tafire Museveni yamanya Mbabazi ne Kahindo Tafire olunaku luki kyobola nga Kahindo Tafire ne Mbabazi beewalana Kahindo Tafire yine ebbala Makerere Kivulu ng'omulimu gwe kukwata kulutinga abantu bayingiza buyeekera nga bayita mu bbaala yo Tafire bwegenda kunywa mwenge nene kikonvinsi nga noyingira ki kyo Tafire kyakola omulimu gwaki gw'amaanyi Mbabazi gendo nonye sente Tafire kanyigiriza abayeekera anoonyayo Omunyarwanda aina akakwate ne Uganda bamugamba tulinayo Kaleekezi ow'ekisolo tata wakaji wakayihura kayihura bamusanga na London ngali ku masters degree ye mulo mu mateeka kayihura nga tamanyina byakubona Museveni ayogera bulungi ne kayihura amugamba jantulwanire eggwanga tunayita moja kufuna ki ekyalesa kayihura mu lutalo kukola linki y'Abanyarwanda ne Bannayuganda awo no muzoyi njuba abawa amagezi tulete Besigye omusawo Sam Kalega njuba bagatulete Besigye musawo ali mwagakana jatuyamba kubanga mu kulwana olutalo wetagamu abantu abategevu gaba bajjo eno struggle munjeka kulanga njaka nkubule muntu kiko galakanye nenge kibisi kye struggle sawa ndo zaba olutalo na olaba olutalo lusasana nkulaga olutalo lusasana olugendo olaba olutalo muntu okubato olutalo olaba siwa abafutu soja kwasa mabwasami baleta Besigye nga dokita bamuja kwagakani musajja watu mu ddwaliro ye aja yegata kuki ku struggle auna basale musale bati yefunza yali musirikane sale musale yali aluwa Obote bali bamukabawa kati basale musale bala bantu Museveni aterezeze ekintu ne bagaga tukomego tukoleki tugentube mundu ngabala bate kibikiri ki kwezi tosobola kulana lutalo nga toyina buli wingi organized oli mutufu wezimbiro olabawo Museveni akube mundu nene mu nsiko buli yamulyamu olukwe ni kulanga mu lutalo nalwo nokwamba mbega kati opposition ya Uganda buzibu ino bulaba temanyi nti intelligence nkulu nnyo yerwana olutalo bwanga toyina intelligence mu sector zonna omala budde ate abantu okwesiba okuwa intelligence you have to look intelligent kituufu toyogera budget kituufu ontegera nkuzimbira nebozi ontegera bulungi Uganda empisa discipline Museveni yamanya weakness y'Obote ti Abaganda bamukyaye Museveni ogenda eruwero tiyali musiru yamanya nti kati Abaganda bakyaye nnyo Obote kangende waabwe wanga Museveni yaberanga n'Obote ne bamuwanga n'amanya nti bano shebabala nkitegeera kubanga kizibu nnyo kujja ku gavumenti ate nga tomanyina weakness yayo Museveni nakozesa kisatu buli muntu ayagala okuwamba wulira bino olina okuba ne intelligence both internal ne external olina okuba ne discipline n'obukakamu Museveni okumakuma abasajja abali kubanga Mbabazi ebisebo yali asinga Museveni Mbabazi yali asinga Tafire bali basinga Museveni nga ba businessman ka Museveni kalinga bajjo nga bokalaga na Kenya ne kakunganya abasajja abagezi kakulembeza bukakamu kakulembeza mpisa ne kakonvinsinga ojimandi batula mu meeting wane machindi wali wani Museveni Lukikaire ne bagamba nego Museveni bani botwala mu nseko nibamutuliranga zonto njagala kwezo mbuli nga tadde mu mutima gomubi akantu kenzukira ku bukakamu bwa Museveni Captain Zizinga Manjuba bafumbe mmere njo yali mwana wa Bishop Yokana Mukasa yazara mcharanjuba bwafuna food poison gundi n'agamba Besigye nti bakuwadde obutwa kati nga mu nsiko balina kukuba kafuni
Museveni agati temumutta akafundi otegedde ne balita Dr. Bata wajana akebirime nagati si mutwa food point ne singa yalagenda ku bigambo nga bana opposition wabisibayo bamutadde bandi babatadde bandika yolaba mucharangi wasira ne olaba Museveni yafuna food ki poison obutapapira bigambo okugumira ennaku bangamba tinefunza yakwatako Museveni yo muliiso abantu abakulu mukitegedde namukwatako muliiso nawulanga kimulumye ebiseera byo kwata muliiso ly'omukulu netumuyine okwata muliiso ly'omukulu nga mundu naye Museveni okumanya mukulembeze yagamba temubatta naye kumanya omuntu okulira omayo omuntu okukwatako muliiso obuwoomi bw'eriiso obumanyi bwe bakwata buwoomi bw'eriiso yagamba temukola ki ne bamuteeka mwandaki Museveni yafundikira ati yefunza yasinza okuba emundu netimuyine Museveni tasobola kusula nga tamanyi jeno kyazaago naye mu opposition osanga nebifutiza tebamanyi kyalidde Museveni tasobola kusula nga tamanyi jeno we kyazaako nkya ezo zata kisikisi za buyekera Museveni tasobola kusula nga tamanyi basirikale we bakoze eki naye osanga Dr. Besigye nga mwefudisa abana enjala ebaluma kyokka ne bakero bakubira ebikopo nalebibako ku bakulu ng'akomyewo ssebo nkugambye nkulaze singa Museveni yasoka n'akola ataaka ku Obote n'akola ataaka ku Bwakabaka n'akola ataaka ku Bamuwanga Museveni singa yafadde obadde okimanyi nti Museveni ate yatasa General Katumba amala okumujja mukomera okumuyimbula Katumba yatasa Museveni ate Museveni n'amala n'amutaasa kakati ekintu kye bayita omukulembeze kwezi si kuwugira ku social media si kukuba press conference si kubeera n'abantu ba boda bambi ndabye enkolaze ndagamu endulu ezayambira Museveni okuwa njagawire musajja mukulu njagala ndageko Museveni yalina laale ki Semogere yalina laale byamulema Semogere tomusinga laale Besigye yazina laale byakola ki Sabagala zina laale byakola ki Kyagulanyi yalina laale bikoze ki kyekiwangula magezi intelligence mpisa bukakamu nabutalaga kikyokola ki tozaako bana nsomesa bulungi obulamu okuliga ateze ndabyenjize bingi oyize kakati gwe ngogamba nti ngenda kuwamba Museveni soko otegere Museveni yajja atya mu buyinza wazino opposition singa eyina enkolagana ey'enjawulo ne security ng'omusirikale ne bwafa temuseka nga magambo ne wakwata bajjo tomuvuma omugamba magambo omumitinga na private le nga tali n'omwaka naki nemukkamera tosobola kuvuma muntu mukkamera noddayo n'akuyamba enkya kati magambo mu meeting private mugabe magambo omusajja onoomulaba mubi akuwa akakadde kamu ng'oli musirikale nkimanyi oli ku order kubanga magambo takola order etali mateeka nti bw'obanga oli musirikale bakulagira kola ku serving state kyekola ki kubanga weteke mu ngatto z'amagambo ye boss wa side bamugambye genda okwata oli asobola okugaana olwokuba yagala bajjo naye alina otuukiriza emirimu gy'abaki akati gwe mukulembeze okola otya magambo njagala onneegatteko ekintu ekyo kyokoze si kirungi okutta Eddie Mutwe wange oyo okimanyi ye bodyguard wange naye ne bw'omukwata tomutulugunya eno embeera sawa yonna ekyuka naye bwe neekyuka gwemanyi ti musajja akuwa kakadde zigenda kuwa $7,000,000 tonyoma ne Museveni watu yali Museveni yajanga musika Obote yamuyitako musikawo tonyoma kato ebintu bya Katonda bikyuka magambo nedda ne mukanya ne musika muki mu mikono n'ogenda n'onoonya ddamulira n'omanya nti ebitongole byo n'obikola ki naye na bino ebitongole okugobera birabalangula egi kwezi singa twali tukola puroguramu eno nga tuwemula nga tukakamukasi bantu kutuwagira singa kwezi puroguramu eno bagiggala mpuliriza kati Museveni babaddemu ame council jjo kankuwe bwina amajuba gannona gannona bino byengenda okwogera nalufera bamunonya wamunona mukoleki galawo studio zonna Museveni okwata Eddie Mutwe Sinsobi ali mukulaga bannayuganda nti wemba twala wazibu olaba nkwata bode wa Bobi Wine mutabako kyemukola akono kakodyo nkulaza amagezi ga Museveni kakati akaluluka naakajja bagenda kukuba abaana emiggo ejja ddala bangi abagenda okufa kakati ame kanso juu yatudde Entebbe mwabirabye mwenna Museveni agamba buli muntu anaawemula buli muntu anaavuma bikomye bwagamba bikomye kitegeeza miggo nakufa okulisa ebyanja omuvubuka mpulisa yiga neso singa twasoka tulimbalimba abantu bano tetuli bampisa tetuwemula tetuvuma netubazanyira ku mutwe netusanga wa polisi n'waga oli muganda waffe okwale kwanya kwa mukazi ngomanyiza kati kwezi okimanti onako osobola okwebaka ku bakazi 12 nga bonna temuligo ogenda kuwasa wekasoma lotuka ku ntiko n'ogenda kumulala ngoba w'amaanyi omusajja asobola okupuleyinga abakazi 3 olunaku gwe buli mukazi okimanyi abakazi bagala nnyo okulira ngenda kwanjula ngenda kuwasa nkwagala nnyo kati singa opposition bwe bakola banaye mukwano nkwagala banange gwe basinga obulungi banange gwe osinga okutaba buli nze nakasubiza abakazi 12 embaga ate waliwo bano abeeraga bwe nkusanga ngenda kuwasa ngenda kukola ki simanyi kimuliko oyakyali mwana muto twagendera bizibu kati mbadde ngamba singa Kyagulanyi akola strategy bweti ngenda kuwasa
banange oli mulungi osinga ne babbi obulungi banange gwe Miss Warod akazi babalo bayita ba Miss Warod boyo otuuka oyambula ng'ogenda kuki kumulala Museveni mpulaza Museveni bye yakola okuva kuki mayiba bovuganya Museveni gira mu mpikize yakola ki oyino muyiga kakati bamanya magambo ngenda kuwasa damulira ngenda kuwasa tokwata kazindaalo tigwa magambo gwe juka yakulya side yes yalina n'obuyinza okukwata bendi mutwe gwe Mukati ndobo luzinze direction. Wala na mpuga, wala na bajjo, wala na batalina makulu bafuru figa kugamba gwe nga opposition ogizibide mu kuwalana. Olwokuba ofuna endulu nenga Kyagulanyi alina endulu nyingi. Bwakwata kazindaalo ndoza abera mu excited. Yes. Ne mukulembeze tobera ki? Excited. Manye nnonozo nti nze njagala mtobe nnene. Otiko kubeerako ne vision. Vision. Tewa abantu banja bawana Kyagulanyi nga bamwagalako visa. Kituufu. Abantu banja bawana Kyagulanyi nga bamwagalako views na comment. Ate ekizibu ky'abakulembeze ba Afrika bobote bonna kyabasula kubawaana. Bw'obeera omukulembeze ng'oyagala nnyo engalo n'enduuto olina gy'olaga. Kye kyalemesa obote. Bamugamba nga Museveni akuwamba agenda kukola ng'ali wakasika wuto. Kasita onyomba. N'ovuma. N'oba n'abalabe bangi tewaba struggle. N'okimanyi Museveni teyavumako. Oyita Ojoko. Museveni ayingidde ensiko oyita Ojoko kana ngenda kakuba munaku bbiri. Oyita Ojoko yabonyaabonya Museveni kwezi. Kati n'olutalo lukoni. Nga bwakwata ennyonyi ayokya bwokya. Omanyi lwaki yakikola? Singa Museveni yalinga Kyagulanyi yandiza direction yo koyite ki? Ojoko. Ne Museveni yamanya. N'ava ku obote. Ya Museveni yamanya. Nze omulabe wange nkubaani. Obote. Okumanya Museveni no mu muyige yasangayo Nkwanga ne Kayira mu nsiko. Ngomanyi okubanga oyagala aterenga Kayira Muganda Abaganda bamwagala. Nkwanga Muganda gwe muri Munyankole. Kye yakola yagamba Kayira tugatte be nawe ngolangenda ku vice president. Yabagamba bwati. Nkwanga mujje batula meeting y'abantu basatu asire gwanga yagikola ki ne bateesa ne bakati tugenda mu nsiko fena tumanyana n'abaki bwe tunamala okuwangula tweronde anatule omukulembeze omutuufu bwakola ki tulagana Museveni yazanyira abantu Museveni obadde okimanyi nti Museveni ayina endagaano n'embabazi ne Besigye bonna buli baali ku ccu nti mbe ekitabo okikwatamu naye baava mu nsiko Museveni yabagamba tukuba akalulu ojja kuba president yayita mu kye bayita democracy basoka kuba kalulu ne babuwani kati zino kale entufu azazi balangala bakaddiye ng'otafirika kyayina maanyi mbabazi takyayina maanyi naye teyabalaga kifuba wali mu kusooka byenjogera obitegeera olina amagezi kwesi zinatodde otodde otegedde bensomesa mutegeera teyabalaga kifuba nti bensibanga Museveni yalina nyine lutalo eyasavinga mu obote naye ne mukulu yagamba abantu balonde n'abazanyira ku omukulembeze olina okuba nga olina sense ey'omunaana okusinga bwakukulembera maki bokulembera amagezi kati ntuka ku point gy'obadde ombuuza nti Kyagulanyi kyalina okukola alina okukyusa kye bayita strategy ng'ayagala obuyinza bw'abanga ayagala byaddala nyinza okuba nga njogera nga yajja kubeera mu leader of opposition nga yali enjoyable kubanga njagala nkubula emyaka ebiri siraba bintu bitadde Museveni ku bunkeera kakati ate Museveni yakutte omwana n'amuteeka muki mukomera mu magye mutabanyi oyo yakulira ki kakati bw'omanya nti nina ekijinji kya muhoozi olina okwolesa akabonero ak'empisa sawa zinandibadde yanoonya dda Katikkiro nga baatuula mayiga oli muganda wange biri byonna biggwe kati ekizibu kya Bobi Wine yaleka bibuloga ne bimutegeerera ne bifuma buli muntu n'anyiiga kwezi siwagala kumanya nga nkuvuma nti olega akaba akakadde nenkuwagira kkiriza gana Buganda gwe musingi gw'ebyobufuzi bya Uganda ne Buganda yaleeta Museveni mu ntebe gwe oyinza okuvuma Katikkiro abaganda abatuufu banyiiga ng'ovumye Katikkiro olaba ovuma Katikkiro wa Busoga abasoga ne bakola ki bakuguna omuyerere gw'abavubuka abatategeera abavubuka tebalina kyekugamba abavubuka tebalina kibasalawo kirya balonda akalo naye akabala ye bakama agenda okukwata bayibuli bamuyitaani bera ne babya bakama nga bataano bera n'abantu abasalawo nga bameka nti bonna wangula akaluluko kati kabaka n'asituka n'agamba kati ndina Kyagulanyi kabaka weddemu omulangira Nakibinge ompulira Katikkiro wa Buganda ye kabaka w'ebweru bwe balengeza Katikkiro tosobola kuvuma muvawala Kyabazinga n'akwagala tosobola kwa mukwano gwa Kyabazinga natogamba muze nyamba kabaka kumuteeka mu ntebe olingaga nti kabaka yali musiru okulonda Katikkiro tebagala biwula tebagala manye amazima g'enjogera teri aligogera mu bulamu kwezi bigenda kusigala ennaku z'omwezi mmeka byabaka amajja kulangira Museveni mu gwokubiri nga ssanga tuli muganda gagamba kugamba bannayuganda baabaloga nti omuntu abagula amaaso ate bwe balabanga omulabi kuba balina ebyokulwanyisa mmeka nti oyo mbajja omuyambi kati akaluka tusakolera enyambi byenjogedde mulimu ekikolera enyambi kati bo balina engeri gye beegumyamu walabaddeko mu bwavu n'ogaka staafu n'ekyokulya naye kati nze ate mbawo ekikolo neki bakyusa kubanga bw'okola strategy bw'omanya nti 221 navuma abantu sira gye nalaga kati kangezeeko strategy ki omuyeekero omutuufu tafira ku bbala liki omuyeekero manya n'aleka Saabataka kiraika kunoonya strategy kati opposition endikoze strategy etya katuddeko mu byabategeevu nti Kyagulanyi njagala ame komanda w'e Rwanda njagala ame komanda w'e Tanzania njagala ame komanda wa Ruto mbafule miki naye abantu abula bala bakalakita
ayogera atya mu public sawa zino Kyagulanyi si yali badde awandika speech ze kuba Kyagulanyi ali ku international level yandi badde ayina ba think tank ayina okufuna ba think tank abaagala obuyinza ayina olulimi ayina siranga zatalina kukozesa mu public siranga okimanyi siranga kyeki kwe kumala googera ebintu kakati ezo siranga za public zimala mu kisabalamuzi nakati ne mwana ne nandi muyambye naye ajja kujja nange ekyakole ki anvume olaba bavuma kabaka kakundi katikiro sajali ekyokubiri tukira omuyekera amanyi obukudi bonna bwozanyiramu noweetekako ente abalabe sawa zino olina katikiro olina Mpuuga olina Baddamulira olina Museveni olina Muhoozi zitali kintu kyamazzemu maanyi kwezi nze nasoose okuleeta wano mwenna mugende mungoberere nenyweza Muhoozi oyo okujja ku leediyo n'omukuba oba owaddeyo obulamu obwo bw'otegera nti Mpuuga akolagana ne Muhoozi tokigamba abantu omuyekera omutuufu tayogera bwe sirika bwetegera nti akokota ne gavumenti balina enkola egamba bwesimanyi Mpuuga yayamba Muhoozi Mpuuga just kiyenje tulina okuba wali awaluma gwe Mpuuga muleke gwe jangu okole speech ogambe bannayuganda manyi kubanga ne Museveni alina abayekera abaddizanga obote ebigambo kubanga tosobola kwewala bambega tosobola kwewala bambega Kyagulanyi aleme kulowooza nti balina mubega ayinza kubanga ne muntu gwasula naye amukola ki bwe bagamba Museveni nti Kagame akubega yagamba abege ate nkola ki kati abantu alina okukola alina kwekibasaba nti bambega ati simanyi bajja ombega ng'olimbega bakubege kubanga balina kukola ki kubanga weetaaga bambega ne bambega gwe engeri gy'obega munayo gyengeri bagenda okukola kinogota alina bambega kibaita olutalo bambega intelligence is the key kasire gwanga yali mufedde Katumba Wamala yali mu government yobote ngabegerani kati omanya nti Mpuuga ambega Mpuuga ate toyina kuba ate mbega kuba mukama wani wambega otegedde kwezi byensomeso bitegera byensomeso bitegera bata bikola ki kakati bono manya nti bono jawe ekizibu kya Museveni Mpuuga ajja kuba talina mulimu bono jawe ekizibu kya Muhoozi Mpuuga ajja kuba talina ki ekyannumye tukutte Muhoozi nali ku Jeremanda mumunywezezza mukata mutabati tunyeza omusajja nga mirembe gibabuze musajja najja n'agamba Mpuuga yasiba basegirinya yasiba ng'oli munyampiza njogeza mazima dipi nga yegasse babajja ffenna nga tukoze kubanga mu kulwana olutalo nuupu yo kasi yalina okukola ki this is a collective nti bakola ku Eddie Mutwe injustice ne kwezo NRM injustice ejja kukola ki nkuwa example ngamba nkuwa example nti ne kwezo NRM bajja muwambanga bawambyani nti ekirembeseza Museveni okuva mu ntete tulina kibayita wano common cause nti obwavu ffenna tugenda twekalakasa w'abaavu ffenna tugenda kwekalakasa twekalakasa lwa ddwaliro bbi ekyo kaki kisobola okujja Museveni muki ffenna tugenda kwekalakasa twekalakasa lwa busosoze amazima gakona tukutte Museveni bwe tuti okoze press conference otadde okoze diversion ya Mpuuga kati bajja omulwanyi oyagala alowooza eki otegera kwezikegwa gwe ne Mpuuga ne waba akunyiizizza kubanga ate n'ekirala Mpuuga tumubaddeko emyaka 2 ngeno Museveni akola ki Mpuuga si ekizibu kya Uganda Mpuuga waba yaye ebitaano milioni 5 sente entonyo okusereza bufuna nga opposition Mpuuga omugamba oba oli akola ki naye nze njagala Ntebe kwezi okuwangula akalina okuyingira State House yanjawulo okimanyi bate kimanyi osobola okufuna obulu milioni nyanga Kyagulanyi bwe yafuna notayingira ki kakati ate amagezi agayingiza State House sigegana z'enduulu za social media sibe bana babodo okugobera amagezi agakuyingiza State House kabaka alina okukuba essimu ti Museveni boogeza n'omumwana oyo obuwanguzi neekalakasa omanyi lwaki Amini yagenda yali amanyi nti okutta omuntu kya bulijjo olaba okwata bukwasi Eddie Mutwe ensi neewunga olwokwata ku bbajjo bakwezi otegere kyekugamba kati Museveni bwe yamanya nti Amini ekyamujja mu ntebe kutta Bishop Luumu n'ategera nti bannaddiini baaki naye kakati Museveni n'amanya nti bwe nzikiriza Kyagulanyi n'akolagana ennyo ne Catholic Church jijja kuba giwula bwe nzikiriza Kyagulanyi n'akolagana ennyo ne Buganda jijja kubakola ki n'ateekawo ebisajja ebisirusiru mulimu gwakera kuvuma Buganda bavuma Lwango Archbishop yafa kakati ate omusajja bambi yali abalwanirira naye akwalika ku ddyo ga Museveni kwa yamanyi nti Amini bw'okwata ku ddiini n'Obuganda anti kasoba ne Buganda ne Catholic oba oli president nadda oba oli kati Museveni gwe mmanyi ayinza okugula bibajje n'abyambaza enkofiira ebya Nuupu ne bivuma ki kakati ate Nuupu mulimu abagwagwa n'oba oyogera bino bigambo bino bisajja bya Museveni bina Uganda bigenda kubirimbalimba nenaku ebiruma nebigambo ng'obitambuza nze nange nsobola okulimbalimba nakwa Mukama yakola by'okutonda nga ndi w'amazima nange nsobola okwenda kisiroga niwano nembalimbalimba nsobola bagamba agenda enkya Besigye bagamba agenda kuyita e Masaka yayitayo Busega Busega mugenda kumula kati nebikube naye baba na Uganda batebuuza bana Uganda ne batebuuza Besigye atwala Museveni ayina strategy kyemutwala Museveni tebamutwala na bigambo kino kigerero kwezi Museveni tagenda na bigambo atikisoboka kakati Eddie Mutwe ya training is a week number kati Eddie Mutwe abantu banda Eddie Mutwe bamuvuddeko kati abantu bali ku Mpuuga na Aladise Wanyana naye nga tukutte Eddie Mutwe waffe
tali promoter wa opposition nga General Muhoozi Muhoozi atwagaliza nimu nefe tutu Muhoozi abagaliza batera wo pass mugamba mwagala Museveni kuvaka batende we mambiso ajewe mwanyi akutendi mute mwekunge mugende cyabike mu mwagala obuyinza mu bawampa mu mwagala mwabaka babakulayingi baby bawamba muganda wa Museveni ku road block yakaba muganda wa Besigye yafa mu struggle yakalachi nebo ndachekabiri batute musubira gakati kankubuze mu kwezi mailo nyaze kubasomesa ateze sebu y'abantu ovuganya Museveni kwezi oli wo opposition ovuganya ani oyagala ntebe yani ya Museveni katekala Museveni aka mama jango gitwale kwezi ntebe ya mayino nje bawadde Museveni okutwala ntebe kulwana okutwala ntebe kozesa magezi baba kwata edi muto kisanyukire ali mkunyiga mapesa Museveni ali mkunyiga mapesa abantu be olabe ngachi akabaka bechajja Museveni mu myaka 3 Museveni ajja kunyiga ye pesa litakola ki gwengo yagala obuyinza sanyuka nyweze ensonga Mbagamba badde ngamba gamba mu abeni alemu abawagira Museveni mulabe wawamba ndi mutu na muswaza na musalaka enviri kati munegateko tugobe government y'abatulugunyi ekirevu kyonna naki tuwanachi muwanga munegateko tugobe government y'abatulugunyi ala wasedi bejokola ongase ne tojja gamba tojja kwetundanga muganda owangule Uganda ekina yonso bichi opposition yakola ki mukama wange kyagulanyirikira okwetundanga omuganda wetundenga mu Uganda kati abasobe bawuli antoli yetundanga muganda abanyiga abalugwana bakola ki yogera messaging ya Uganda yonna ngetugatta fenna kola ganto yagala nnyo Buganda toyona kwaita ndize ndi musajja Muganda statement nayo atito it's a tribal ki gamba nze ndi mu Uganda yankoleze wamwe nabawasamu n'omukyala babi ngenda basimira damu yama tabanyankole mwana mu mutye damu sente ngenda kubanonyeza ni namu America bese neyo mukazi bamuyita Julie agenda tuwo obutala bwa banyankole omunyankole ga musajja onali mu mulamaji mwa abalugo lakoni abasalako emimwa ngenda komya awedde mbakole nakatala akamwe mbakole na region eyamwe omuntu awacha mupira abageso ngenda kwenda tene ndala mafabi tongere sente mu cooperative sagala kulaba mwana atasoma bugeso mwa baganda atamu akafeche engeri era wesoso byamanga omusajja sa cooperative ne mwanyi ngenda soka mbanoyiza akatale kumiliwano n'ensiyo nake mwanyi sagala kulaba mwana muganda atalima ausanyusiza abasoga osanyusiza abaganda nego noja nagati buli muganda bagireni ali musiru ojimanti Museveni statement mpuliza ojimanti Museveni statement eyo yasinzideko kutandika okutulugunya abaana mu mwezi gumba genda kwata abaana nga 10 social media bayinza n'ojijjawo ngabe kwa statement eyo kyagula njya kola ki kwanga kiriza gana be bali muki mu buyinza kakati bomanya ati mvuganya abayekira bako nerangule jeri soft kwezo osobola okweyambula okuva ku matero tafuna kyo yagala they are many ways of killing erati Museveni nagambye kujja ko boti yalina nenyerere nonga yibasona muwe mungi neti yasoka kozesa mungi erati yagendayo amagezi gasinga buwagizi opposition yuje tayina ndi omugezi omubajjo asinga bana Uganda milioni na Museveni omugezi omwa yatufuga kwa Museveni kiza tati yabigambo ngo boti lewo muvumo okuva ku matero paka kiro myaka ana tukula kakati bomanya ati ndi ku musajja omugezi gwe musinga amachi actually wani badoga ne Muhoozi wewe tuwangula Museveni wani wato mukanga kanga mugaye Museveni ze siku ina ko buzibu bwetuwangula ne Muhoozi tumuwe ulira njagala Museveni njagala uwangale sijana kusibanga akoze eki omulimbe Museveni zimukatonze kyagula nyine empamba ne State House ngenda kuwa Natasha wa prime minister omulimbe limbe otukoli muntu bwe mulage kale ntufu niyo opposition osanga abantu bana gati bazaga tbayina na buyinza ngabalinga batambulira mu biroto kati gotisa ti sote kya Museveni ngenda kukwata jeki kakati aina maje aina police kwatuli mukatemba mukana mukubira byenjogera za abantu balizi kiraga kisali cyabira ngamazimu omuntu aina sente ye bakama aina maje aina jeke no mugagwe ngenda kukwata jeke tukutwale ko mu ICC kandi yagamba naka nenyweze akamanyi cyakora Museveni nake kanenyweze kambibonye buli kanenyweze kandi gosora omuntu osora kuva mu buyinzo obutasimba jamu osora kuva mu buyinzo obutasimba line mu banko ogende mu kukwata jeke toluma n'ogwengulu kakati singa message y'opposition yali nti tetuze kulwana ntalo fetuze kutereza gwanga bambi wana tebusomba obukala mojja obwana kukuba bungi kweza abantu bafe mulago teri ddagala eyo message yandibadde yamba nnyo naye kasitokanga kanga abali mu buyinza ayima tasobola kufuga